Waluseewo olutalo olw'amaanyi wakati wa bannanopu okuli MP omukazi owa disitulikiti ey'e Mukono Hanifa Nabukeera ne Betty Nambooze Bakireke. Ensonda e Mukono munnange zitubuulidde nti obutakwatagana obuli wakati wa Nambooze ne Nabukeera okweyongera buvudde ku Nambooze kukukusa Dravel Sheila Amaniyo eyavuganya ku kaadi eya NRM mu kaduuka 2021 ku kifo eky'omubaka omukyala owa Mukono n'awangulwa Margaret Nakavubo n'amuleeta mu Nuupu avuganye ne Nabukeera ku kifo eky'omubaka omukyala ow'e Mukono. Nga bwe nakutegeezezzaako nti njagala bino byonna tubitegeere era tuyingire mu Uganda empya nga tuli balamu bulungi. Nabagambye nti gwalina ebirwadde ebikwatagana n'ekibumba oba alina omuntu we ng'alina ebirwadde ebikwatagana n'ekibumba kidini, mutima, pressure, bizimba, prostate n'ebirala, kansa, kisinziira ku levu kikwali n'ebirwadde ebirala bisobola kubeera nga mbagamba wano. Omusawo gy'ali obwa ddala, obukakafu bwe buli obwa ddala. Newankubadde munnange Uganda yaffe erimu abantu ab'emitima emibi nti omuntu atuuka okwekweka eyo mu eyo neyeekweka nga atya n'okukola ki n'okubeera nga yejjayo kubanga ayiganyizibwa. Ate ng'ebintu ebyo tubyetaaga. Twagala Uganda eri free era Uganda etaliimu fitina ng'osobola okwakisesinga ekintu tuleme kufa nga tulaba nti abalina ssente bokka olwo be bazuula abantu ng'abo olwo bajjanjabibwe nga bamaze okubeera nga bakasola akasente yonna gye bakafunye ne babagamba kale ate nabo ne bakozesa oli. Ebyo nze mbibagamba wano ku Uganda Lodge newankubadde ye atya atya mbu atya ate ensobi ki gye tukoze okugamba omuntu nti nno jangu bakuwonye oli mulwadde kyogere kale ekirwadde kyo kyogere mu kyama oŋŋambe wano Uganda Lodge njagala onkonektingi kati omubuulire munnange kino na kino kati yakuwa eddagala obutali butwa nti bwakuwa eddagala lyo obutwa ogenda kufa naawe munnange owonere eyo ofune omukisa oguwona. Kakati muganda wange Nambooze ne Nabukeera ekibuuzo kiri nti bafaaki. Naye nga sinaba kubeera nga ate tugenda ku bafaaki. Abannajjadda Investments nabo gye bali. Abannajjadda Investments gye bali. Oyagala kuzimba nnyumba oba kugula nnyumba ewedde, kukola project ku ttaka ly'olina eyo bakulitunda. Kubira omukulu Kizza Shafik ennamba ziri awo kuliko Najjadda Investments. Kigambibwa nti olutalo olwa Nambooze ne Nabukeera lusinga kuva ku Nabukeera munnange okupasula bannabyabufuzi ba Nambooze mbu abaali bamubalira akalulu okuli Alan Mawanda Speaker wa Mukono Municipality eyali ddereeva we Fred Kiyimba ne kansala w'omuluka ogwe nantabuulirirwa Robert Sozi Nambooze munnange bwe yali atuma ku mikolo okumukiikirira. Kati bano beesogga enkambi eya Nabukeera n'abawa emirimu emisava. Ensonda zitegeezezza nti n'ekya Nambooze okutumanga Nabukeera ku mikolo egy'amakanisa, ekereziya, ennyimbe n'ebirala Nambooze bye yeeyama n'atabituukiriza nakyo kivuddeko akabasa. Nabafuzi babeerawo nti onontumanga ku nnyimbe, onontumanga ku mikolo nga nze agendayo ekale kati munnange ng'atuma balala. Kati bano beesogga enkambi ya Nabukeera n'abawa emirimu.
bonna Nambooze bye yali atuma nga ne Nabukira naye kennyini yeemulugunya nti ono yaŋŋamba agenda kuntuma ku nnyimbe n'emikolo emirala n'abyeyama kyona atatuukiriza kati nekireeta obuzibu wakati wa Nabukira ne Nambooze era ng'amulumiriza okumuttattana erinnya n'okumuswaza mu balonzi nga buli w'alaga abantu bamuyeeya nga munnange bw'ali omulimba olw'obutatuukiriza byasuubiza bantu. Kyokka Nambooze bw'akimanya nti Nabukira yamuwaddeyo nga bw'atatuukiriza byasuubiza ng'ate anyiiga nnyo ng'agamba nti Nabukira amwononera erinnya. Nambooze yakyawa Nabukira kubanga yamuyambako okumuyiggira akalulu ka 2021 kyokka bwe yamala okuyitamu n'amwefuulira. Nambooze kyakoze aleese omukazi alina ssente ezitta omuntu. Kati Nambooze okwesasuza ku Nabukira amuleeseeko omukazi munnange Amaniyo amuvuganye mu 2026 agambibwa nti munnange ava mu famire y'emu ne Babi Etungu. Mukalobati Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akulira ekibiina ekya NUP. Nambooze alowooza nti ku kazitooka munnamateeka George Musisi kamutaddeko ku kifo eky'omubaka wa Mukono municipality, Amaniyo ajja munnange kumwongerayo ewa Kyagulanyi bamusaasire bamudize kaadi addemu avuganye ku kifo kyekimu mu 2026. Kati byakubaza abamanyi Amaniyo bagamba nti mukazi alinawo ku ssente olw'okuba munnange musuubuzi ate yakolerako n'ekitongole eky'ebyenguudo ekya UNRA. Amaniyo alina akabinja k'abavubuka aba NUP abasaasaanidde mu magombolo basaasaanidde magombolo 18 agakola disitulikiti y'e Mukono. Akabinja kano bwe kati munnange kasalako ebifo omuli obutale, amasinzizo n'ebifo ebirala akuŋŋaanira abantu abangi ne kalemesa Nabukira okwogera ku mikolo omuli okumuŋoola n'okumusikako akazindaalo. Akabinja kano Amaniyo yakakwasa omulimu ogw'okulondoola ebisuubizo bya Nabukira ebyamulema okutuukiriza era n'akawa omulimu ogw'amaanyi ogw'okulondoola enkiiko Nabukira zaakuba mu mukono nga bw'abeera munnange ayogera baleekaanira waggulu nga bwe baakoowa obulimba bwe okanya kwogera gwe twakoowa obulimba bwe mu ngeri efaanaganako bwetu. Kati ensonda zitukakasizza nti Amaniyo kati yaliko amasannyalaze bannabyabufuzi bonna abaagala munnange kwesimbawo ku kaadi ya NUP bonna bamweripiiko olw'okuba nti munnange ewa Kyagulanyi takongona olw'omukwano gw'alina ne Babi nga balowooza nti munnange ajja kuboogererayo nabo bafune kaadi ya NUP gye balowooza nti munnange gyeriko amasannyalaze aganaabawanguza. Abamu ku b'emikono bagamba nti Nabukira bwe yatuuka mu palamenti alinga eyafuuka kasiru ng'alemereddwa n'okwogera ku nsonga z'abantu baabwe abazze munnange babuzibwawo zi drone n'abavundira mu makomera. George Musisi munnamateeka wa NUP ategeezezza nti Nabukira yalina essuubi ery'okusigaza kaadi ya NUP 2026 singa ddala NUP teefuna kandidati w'amaanyi agenda kuba nga yeesimbawo 2026 olw'okuba nti waliwo eyeesoboddeyo ng'aliko amasannyalaze ekibiina munnange gwe kiyinza
okuwagira kubanga bayinza bateekawo omuntu omunene ekibiina kimuwagire bagamba ekifo kino kireme kutwalibwa wa NRM. Agava mu Nuupu gatubuuliddeko nti wadde Nambooze yeerippye ku Amaniyo naye munnange ebibye si birungi kubanga Amaniyo ali mu nkambi ya George Musisi ayagala okusuuza ate Nambooze omugaati era Amaniyo yakulembeddemu olutalo olw'okusuula mbu bannabyabufuzi abakaddiyidde mu bifu mu Nuupu mu mukono. Amaniyo yakulembeddemu kampeyini eyo. Ronald Sebunya ono kansala wa Ntaawo Ward ali mu nkambi ya Nabukeera wanategeezezza nti essanyu libula okumutta libula okubatta olwa Nambooze okuleeta owa NRM avuganye ku kifo kyamanyidde ddala nti Nuupu yesingamu obuwagizi. Nugu ye muluma mbu olw'ebirungi Nabukeera byakoledde oba byakolera abantu b'emikono omuli emizikiti, amakanisa n'okudduukirira abali mu bwetaavu n'ebintu ebyenjawulo kubanga ye byamulema okukola abalonzi abatono bakiikirira era nga bangi mbu balowooza nti Palamenti Nabukeera gyatuulamu yanjawulo ne Nambooze gy'abeeramu kubanga mu bisanja ebisatu byabaddeyo talina mbu kye yali addizza eri abalonzi okuggyako okukaaba omugungu okukaaba. Kati munnange abalala abalwana okusuuza Nabukeera omugaati kuliko Peace Kusaasira nga yaliko omubaka ku kifo kino, Margaret Nakavubu eyakwatira NRM bendera mu kalulu akawedde 2021, Atmath Nabalanda ono yavuganyako ku kadi ya ANT mu kalulu akawedde 2021. Ebyo munnange bibifa emikono era mu nkambi eya Nuupu anti bagamba nti muganda wange teri watali ntalo era tujja kwogera ntalo za saidi ndala wabula n'entalo munda mwennyini tuzirabye mu kibiina ekya Nuupu okuviira ddala ku ntikko tulabira ddala entalo olukyaliwo ndowooza olw'amaanyi lwa Mathias Mpuuga ne Bobi Wine. Abantu kye bagamba nti munnange teruli wakati wa Bobi Wine na Mpuuga wabula uli wakati wa Mpuuga n'abantu aba bulijjo oba na people power. Sigenda kusukkawo nnyo wano kamba siibulire wano akuume.